Balamusiza bannayuganda mwenna abali ku TV yaffe n'ey'amaanyi. Amannya nze Muhanji Moses, President of Uganda Boxing Federation. Era kyombuuziza ku issue ya World Games eza youth ezigenda okubeera e Poland omwaka ogujja ezitegekedwa by Aiba. Baziyita youth male and female World Games, Youth Games. Youth kitegeeza zempaka abaana zibazanya wakati w'emyaka 17 mpaka 18. So is the World Games last year ndoza 2018 empaka ezo zaali twazizanya mu ggwanga erya Hungary, twali Budapest za youth. Naye okugenda mu World Games obudde obusinga engeri Aiba gye structured musooka kuzanya Continental Games. So kitegeeza nti tosobola kugenda mu World Games nga temuzanye qualifiers okuva mu continent zammwe. So kakati jjukira ffe okugenda e Hungary mu 2018 twasooka kuzanya Morocco mu Youth Games ne tufuna abaana abaali bawangudde baali babiri, yali Mazida nono omuvubuka omulala bamuyita Regan Musoke, then ne tutwale nono omwana gwe bayita Odoch bamuwa because yalaga nti amanyi okuzanya ebikonde wadde yawangula mudaali nga tuye Morocco. So abaana abasatu ye timu gye twasobola okutwala e Hungary. So kitegeeza nti n'empaka za Poland okuzeetabamu ng'eggwanga tulina okusooka ne tuzanya qualifiers ezijja okuba ku level ya Africa nga continent, then abaana bana abawangudde bajja okugenda mu mpaka za World Games. So kitegeeza nti ffe ng'eggwanga tulina okweteekateekera empaka za AFBC Youth Games, then abaana n'abaqualifyinze be bagenda okugenda mu mpaka za World. So okudda ku kibuuzo kyo, ffe nga federation all the time we are ready. Era tulinayo tiimu yaffe ya youth weeri, tulinayo tiimu zaffe za elite weeziri, tiimu zaffe za juniors weeziri. Kati kyetujja okuba nga twetaaga okukola kusaba Katonda nti covid abe nga avuddewo, then nga gavumenti etukiriza okuddamu okuzanya ebyemizannyo, tutandika okuba nga tutraininga abaana bano kuba bo talents weeziri. Uganda tebeerangako nga terina talent ya boxing, tuli ready okuba n'abaana bano n'okuba traininga. Naye kati challenge weeri bbanga kiri tunaaba nalyo because katwala covid akyagenda mu maaso, government naba kuvaayo mu bulambufu okutwagaddire tuddamu kuzanya sports. So kitegeeza nti tulina okubeera patient, naye just okubira omulanga ba boxers mwerayo muli abali mu myaka 17 18 okuba nga musigala mu traininga. So singa tufuna chance ne batujjako ekkoma erigenda mu maaso, then tusobola okuresuminga mu camp ne tutraininga, then tufuna tiimu ne tukiikirira mu mpaka za youth. Normally empaka za youth zibeerako male and female myaka 17 mpaka 18. So owabeerawo resources nga tulina ssente nga federation nga abaana batrainingiddwa, then tujja kusooka twetayo mu mpaka za Africa eza AFBC Youth Games, then ezo wezinaavaawo ababa baqualifyinze bagende Poland okuzanya empaka za World Youth Games. Mutunira mu Uganda sawa zino Uganda Boxing Federation feka abalina national team selection process eri clear. Nti national team selection process yaffe emanyikiddwa, bannayuganda bana bagimanyi, bannamawulire bagimanyi, n'abazanyi bennyini. Tosobola kukiikirira tiimu ya boxing ennaku zino mu bukulembeze obwange nga Muhanji naba nga toyise mu kakunguuta. So wabeerawo kitegekebwa. So first of all tukiyita kakunguuta za trials. So tujja kulangirira nti olunaku bwe luti buli munnayuganda yenna alina emyaka 17 18 ng'awulira yandiyagadde okukiikirira Uganda mu mpaka za Africa ajje yewandiikisa erugogo, nga bajja nga beewandiisa, bwe bamala okwewandiisa nga tuzanya, nga tujja tusunsulamu kusinziira ku namba bayewandiisiza paka tuba ku final y'abazanyi betwagala okutwala. So tewali muzanyi yenna kuva 2018 we twali tuwadde chance kugenda kukiikirira Uganda nga tayise mu kakunguuta ako. Kyova tugezaako nnyo okugyawo kino kyali kitambula nti bw'oba tomanyi gundi, oba tomanyi president, tomanyi coach gundi, tosobola kufuna mukisa kukiikirira Uganda. So n'olwekyo mu federation yaffe tugezezaako nnyo okuba nga tuli beerufu nti omuntu yenna aba n'omukisa kukiikirira ensi ye singa aba alaze nti mutuufu kyakola kitegeera. So tugenda bw'amala okutuggyako ekkomo lya covid nga budde weebuli kyakuba tuyita national trials ez'emyaka egyo 17 18. Abaana abanaze tubakolemu hakunguuta tufune tiimu esembayo gyetugenda okuyingiza mu nkambi ya training, then n'oluvannyuma nga government etuwadde obuyambi obwa resources oba ssente tusitule tiimu egende mu kibuga kya Africa kinaba kirangiriddwa tuzanye AFBC Youth Games, then abaana abaqualifyinze bagenda okukiikirira mu World Games zinabeera e Poland. No, obuzibu bwaffe nga Uganda Boxing ekisooka kya byonna sinakutwala butwazi tiimu ejjudde. Ekisooka kya byonna kufuna budde bumala ku training abazanyi bano nakuba byetaagisibwa.
ebikozesebwa because katujja kulanga empaka ezibadde Senegal twatwala ttiimu ng'ejjudde yonna naye nga ate twatrainingire ebbanga lya weeks nga 2 so kiba kizibu nnyo okutrainingira weeks 2 n'otazanyayo even friendly game n'otazanyayo even any preparation game alina ogenda bugenzi mu competition kati otunya ttiimu yaffe yagenda Senegal mpaka za Olympic qualifiers abaana olwokuba tewaaliwo ssente olwokuba tewaaliwo byekozesebwa twesanga tuyingidde mu camp nga buze weeks 2 zokazoka timu egende Senegal so kati omwana n'atraininga n'omutwala Senegal mu competition tomugezesezza tomuwadde friendly game kugamba wesanga nti ose temufunye kye mwagala kufuna nga ggwanga so nze omwana gwensobola okukubira government nti engeri gye tulina kati events nga zino zimaze okuba nga zimanyikibwa government kisooka kya byonna etufunire ssente mu budde ntegeeza myezi nga 6 ahead of time tufune ssente tuyite mu kakunguuta tugule ebikozesebwa tutraininga abaana bano nga tulina time emala then bwe tumala okutraininga tubawe n'omukisa bagende bazanye mu friendly games beegezese tugende Kenya tugende Tanzania tugende Rwanda tugende Ethiopia bano tusoke tubawemu kibayita okugezesebwa then bwe tumala okubagezesa tufunemu abaana abali best abali purely trained abali well tested then tubatwale mu mpaka zino za FBC is African Boxing Confederation competitions bagenda okuva baqualifyinge bagenda ate Poland so obuzibu bwaffe tebutera kubeera nnyo just mu kutwala tiimu yokka ng'ejjudde naye ne preparation ya tiimu mugipreparinze mutya mugiwadde support efaanana etya then omala oba traininga bonna ate mufune tiimu ejjudde then mugiwa omukisa egende kikiri eggwanga naye bwotwala tiimu era y'ebitundu era osanga olusi mumisinze emidaala egimu ate bwotwala tiimu wadde ebeera ejjudde oba ya bitundu naye nga tetraininze bulungi ate tekitwala nnyo sense so kyandibadde kikulu nnyo tule nga tufuna obudde obumala tufune resources mu budde tutraininga abazanyi bano mu budde then abaana tubawe preparation tournaments bazanye mu friendly games n'ensi ez'enjawulo mu budde tufune then time nga akyaliwo tutwale tiimu egenda ezanye mu AFBC games